Andike olunaku olwaleero tutandikire kwani tuleke kusoosa kale soko tutandike n'olutalo lwa bad black ne Ritah Kaggwa. Ritah Kaggwa si musanyufu okusinziira ku Ritah Kaggwa akooye ekisooka bad black bwe yagenda ku sajjale ekifaananyi kye yatwala eky'omuntu gw'ayagala okubeera yali ayagala kubeera nga Ritah Kaggwa. Muki mu bweru mu bunene mundabikandooza mu bulungi mu bulu olugero lw'Abaganda we lwanzijiridde muto tekiwoomera matama abiri. Ate bagamba atya amaaso gakola gatya? Ono ye Ritah Kaggwa n'abalungi. Bad black gwe yeegomba mu bulamu obw'ensi gw'agamba nti Katonda singa ompa obulungi bw'omukyalo oyo ebyange biba biwedde. Ne bambi kikazi kirungi. Bannange. Abantu tebakyalina confident bali confidence. Ono ye bad black. Ono ye bad black kyeyafuuka kakati ono kyeyafuuka soka otulage kati ono ye Ritah Kaggwa bad black. Bad black yayayaananga nnyo awera ina kunkoya ka greedy ka bad black bwe yali ne kyali agala ofuuka ne kyeyafuuka. Nno ndi mukozi wa makeup nene makeup atuli ontegedde kino kyeyayaananga okubeeranga. Bad black chamanyi yakola surgery ya nnyindo na mabeere. Yagamba nti kati ennyindo bwetuna ennyindo ya Ritah Kaggwa bwe yateeka akayinda akasongovu. Yagambanga ennyindo ayagala ebenga ya Ritah Kaggwa era bw'otunula ku nnyindo ya Ritah Kaggwa ne ya bad black zifaanaganira ddala. Kaakati Ritah Kaggwa bw'atu mu bbanga bad black nga ayagala okumufaanana buli gwafera bad black buli gwafera addukira wa Ritah Kaggwa nti sister we yatubbye. Ngeri gye bafaanagana. Abaferera ku face ku computer. Ndeza ku computer. Kati ba Ritah Kaggwa kyatera okukola kwe exposing omukyalo ono ndi mbuli wabba. Era kiva Ritah Kaggwa mulaba nnyo mu mboozi zaani. Kibikondo bad black. Lwaki nti bamutuukirira nnyo era nino kesi ya police gye yasembyemu ey'obufera y'ebizigo na biki. Era Ritah Kaggwa yabatemeza kunaga nti mugende ewa ku poliisi. Kati soko otwa Ritah Kaggwa nga agenda masubira nga ate annyonnyola ensonga lwaki akyalemera ku mwana muwala Shanita Namuyimbwa. Kati ekyombuuziza nti lwaki Blacker nange tulina embirana. There is no rift between me and her. I'm a blogger doing my job. Nze Ritah Kaggwa, Vice President Bloggers Association of Uganda. I lead a number of bloggers, so meaning that we wobera muskando, we wobera na mawulire, somehow, somewhere you'll appear on either our blogs, our pages, ku YouTube. So bad black ati wali amuwalana ffe tumukwatira bukwatizi musaga enjuba bamubanja ne tumukwata eri agenze ezanzibar tasasudde mbw agenze kula mbaga yamulemu kola nanyini hotel gyasula nankubira simu buli wamu gyagende nga yonoona ebintu emmotoka gyavuga ya jeep gyapangisa n'agano gisasula omukazi amubanja over 6M rent bamubanja over 25M bano bonna baafera banoonyaze nga bagala sente babasuubiza batwala bweru n'abatwala n'atabatwala ajjako abantu sente nga basuubiza ebintu mbw atunda ebizigo naye nga ebizigo tabirina agamba abantu mbw atunda sabbuuni bajja ne bakaaba nga baagala tukole ki tubasupporting nti bafune justice. Nze sina olusi kati olusi basindika ku poliisi mbasupportinga bwentyo mu exposinga ebyo ebyokuntuma amanya simanya anvuma mbusonya ndi zombi babadde bayombaawo n'omuwala mamita mmeka masse mwamulaba era yatulaga mmeka ekifaananyi ekyange kyeyatwalaga wish photo gyalaga isajjari ngayagala kubeera nga nze so ebifaananyi era ngenda kibawaawo olabe ekifaananyi kyalaga wish photo masse kyalaga kyeyatulaga mbuno yamuwerekera paka wa sajoni omukumukola ennyindo yagamba sajoni ayagala kufuuka nga nze era baamukola ennyumba ne bamusika muno mwonna so that alafaanana nga nze nze Ritah Kaggwa nemanyi nze sikwatanga ku mubiri gwange emimwa gyegyo ennyindo yeeyo amaaso ge enviiri zeezo saizi yeeyo nzadde abaana abo bana
nze seetoolangako sigendangako kusajja nze ne bwanvuma mbuoba ndi nze nsigala nkola omulimu gwange as a blogger so ebyo tebigenda kunda tebigenda tujja kunoma. It's the same thing with all journalists bloggers bwe mumukwatira mu misango mu exposing kati abadde ku police era nze namututteyo lwaki abantu bonna nze nabasindise bagende ku police e Walambert Ginger Road n'agenda n'akola statement akyalina emisango mingi nnyo egy'okubba ssente egy'enjawulo agenda akumpanya ssente abba abantu talina ssente bw'agenda mu restaurant nina bano Sunyambuji bamwambaza engoye bayitirivu tasasula atambula butambuzi nabagamba mumanyize bad black kati abantu bakyalina picture eri yoyo omukyala Ritah Kaggwa nga atunnyonnyola ensonga emimwa gye minene ngaluli ye takola nko surgery yo yali ku nakyo naye enviiri sizizo Ritah Kaggwa wakyerabidde ndowooza kyo sizizo kale